gye buvuddeko ekitongole ekitwala Kampala ki KCCA kyawangula engule y'ebitongole ebiddukanya ebibuga ebisinze okuyiiya mu nsi yonna ng'obuyiiya buno buli ku ngeri ebibuga bino gye biyizaamu okuyamba abantu baabyo okwekulaakulanya okubiyonja n'ensonga endala ezasinzirwako okuwanguza KCCA. Enkola ya weeyonje ekozesebwa okuyonja kaabuyonjo ne zikalira yeewanguza KCCA engule eno. Era olwaleero ssenkulu w'ekitongole kino Ky'ekibuga ajanjulira minisita wa Kampala n'abantu abalala bwe bakolagana mu nkola eno. Jafali Matovu, ssentebe w'ekibiina ekitaba Bayola Kazambi, agamba nti beetaaga obudde batule n'abakulu abatwala ekibuga Kampala bamanye bibasoomooza. Nti mu kibuga tuli ba stakeholder naye temutufiisizangayo kadde tutuuleko mu muyembe twogere ku bizibu byaffe. Henry Sebuufu, minisita w'ebyensimbi mu KCCA ku lukiiko lwa Lord Mayor, asabye minisita wa Kampala Munsi Kabanda okubatuusiza eddoboozi lyabwe mu gavumenti eyongere ekitongole kya KCCA ensimbi. Naye obunafu bwa ssente zituweebwa ezanke ziyinza kukola. Actually bwe tufuna ssente zisinga waawo tujja kuwangula awards nnyingi nnyo kuba abakozi baffe bamanyi ekyokukola. Sebuufu agamba nti gavumenti bw'ebeera ekola embalirira tesassira ku byabulamu n'ebyobuyonjo by'ekibuga Kampala. Bajeti y'omwaka ogujja 2024-2025 gavumenti eyawakati teyateekamu kimotoka na kimu kigula kiyola kasasiro. Munsi Kabanda, minisita wa Kampala, asabye ekitongole kya KCCA okwongera okusomesa abantu ku buyonjo n'okumansa empitambi ebiro by'ekirwadde kya kolera bireme kudda. Tulisibe zitabeerawo bitamanya nti bw'osuula kasasiro oba ogenze kwetta ate naawe amusuddewo naawe asobola okukola ki okukwata. Ono era asekeredde abalala ba KCCA ng'etalina kyekola bw'ategeezezza nti bali ku byabwe kubanga wabweru w'eggwanga omulimu ogukolebwa gulabika nga bafunye n'obuwanguzi. Kubanga abadde batalowooza nti tulina kye tukola bajja kulaba nti KCCA waliwo abagiraba nti erina kyekoze kyekoze. Otherwise, people are just criticizing wherever you go. Hey, KCCA minister, what are you doing? You've done nothing. Ssenkulu w'ekitongole ekitwala Kampala Ky'ekibuga agamba bukyabatuusa buyiiya bwa weeyonje abantu tebakyamansa mpitambi era n'endwadde eziva ku ligo zaakendeera. Naye tewaaliwo connection bulungi awali abeetaaga obuyambi ne service provider. Kati weeyonje app yamalawo obuzibu obwo. Weeyonje app tekukkiriza kumala gasuula kazambi. Technology ono alabira ddala service provider kazambi amujje waali mu septic tank n'amutwalira ddala e Rubigi. Kisaka agamba nti bagenda kunyweza enkola y'ekibuga ekiyonjo nga n'abakirimu balamu olwo bannakampala beyagalire mu kibuga kyabwe. Kazambi ono baali abantu nga tebasobola kumugjayo bulungi baali bamuleka n'agenda mu drainage oba n'asigala mu communities oba ne basima ebinnyanja ne babimuteekamu ne kiba nti ebyalo byonna bitandise okwonooneka mu eyawatali mazzi. Wadde nga KCCA eweereddwa engule naye bannakampala bangi si basanyufu n'embeera y'amakubo mu kibuga agali mu mbeera embi ng'enkuba lwetonnye bannakampala basula ku tebuukye. Richard Mwanje, BBS Terefayina, Gambuuze. Yogayoga nnyo KCCA